ya nayogeddeko naye eggulo akawungezi nasobodde okumufuna nenjogerako naye n'abeebaza mwenna aba SPS Muwire Bible and Politics okuyimirira naye n'okuyimirira ne famire ye. Nayogedde naye nemuwuliza bingi bye twayogedde, twongere omumusabira, twongere okumubeererawo. Waliwo ennamba ezatambudde, ezo nnamba ntuufu ziri authentic kuba mwazirabye ku page ya president, mwazirabye ku page ya secretary general ne ku page zaffe ffenna aba struggle, ekyo kibeera kiri authentic. So kyonna kyolinawo mu busobozi bwonna tuyimirire ne Olivia Lutaya, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era ndowooza kyavudde ku bantu ababadde banoonya abangi ennyo neŋŋaana ne mbawa ennamba ya secretary general abaawezeeko. So ndowooza kyekyavuddemu fly eyo okuyimirira ne Olivia Lutaya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olivia Lutaya beera ku programu eno owulire wano. Era olwaliro programu ya leero tuzze okubulira Olivia Lutaya ne bannayuganda mwenna okwebaza Olivia Lutaya okuyimirira mu maanyi okukola ekyo kye yakoze. Ayinza okulowooza nti yakikoze yekka, naye kirina mu Bayibuli mwe tusobola okubisimbula tutegeere revolution yaffe eno butya bwetambula okuva mu kigambo kya Katonda. Kale ngenze mu secretariat zaliro muziwulire bulungi. Pulaani ki Museveni gyalina jjo nabagambye Sanya yalabye basisinkanye, yalabye Museveni akawungezi n'alaba Sali Musale ku Serene Hotel e Mutundwe. Era agenda kwongera okutambula ku media zonna, local media zonna. Wana azimaliriza agenda kuzimaliriza mufu. Sanya agenda kumaliriza mufu. Agenda kutambula media, bagenda muwa media kuba eyo order from above okwogera byonna. Naye era nsaba muganda waffe Sanya yongera okuba ekintu Mukama akuwadde ekisa ekintu okikubira eyo. Omanyi bannayuganda mwali omulembe gw'abajjajjaffe n'ogw'abataata baffe temuddamu kutuwa advice neegi tetwagala advice zamu. Naddala bawagira Museveni. Mwali mwatulimba mbu Museveni mugezi, mbu Museveni alina amagezi. Kati nze mbuuza Museveni yabafugira kuki? Kwobwo obusiru bwolaba obwo. Sanya yongera opike ekintu, yogera by'otamanyi. Gwe Sanya genda mu maaso, ffe tukimanyi abakimanyi oli ku lwaffe. Bwe bange eyo yenwana gy'osazeewo okulwana gwe pika ekintu muwulire obusiru obugenda okujja. Temuddamu kuvuma Sanya mumuleke. Sanya pika ekintu wamma. Gwe Sanya pika ekintu abantu beerolere. Enkima gy'ekoma okulinnya obulimaawa buleka bweru. Museveni obulimaawa buli bweru. Eno waggulu ayambadde bulletproof yenna atambula. Naye nalowooza alina ebipale obulimaawa buli bweru bulinga obwa Sewagaba. Sanya pika ekintu. Pika ekintu paka ku ntikko kibulamu. Ekintu kibulamu Sanya. Gwe pika ekintu abantu beerolere. Video etandise bweti. Pulaani ki gye balina muwulire bulungi kubanga ngenda kudduka emisinde ebintu bye nnina bingi. Wulire ekiriwo. Mu secretariat najja ne mbagamba nti Sanya bagenda kulambula emmundu okubulagira we baateeka emmundu. Birimu Semwai ISO UPDF SFC ne police. Abasajja ba Museveni be babirimu. Kiki ekiri kusooke mu nyendeko? Banange mu nsonyi we network watso mu the network kati. Sawa yakwesobowa. Buli kimu kindaga kiri okke. Tutandise wama video nzizewo wali. Kiki kye bapulaninga nababulya nti bagenda kutambuza Sanya. Okutandika okukwata emmundu. Nkugambye bino birimu SMI ISO UPDF SFC naye nga bikulembeddwa SFC. Kuli network eteredde. Kakati kiki ekiri emabega waakyo bibino. Olunaku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 27. Ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 27. Muwulire bulungi baateesezza bwe bati. Ennaku z'omwezi ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 27 which is tomorrow but 1. Sanya agenda kutwala ebitongole by'okwerinda Nakasongola. Abalaga awali emmundu n'ebintu ebikola bomu ebikola ebintu ebibwatuka. Bagenda mu bitundu by'e Nakasongola. Ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 27 bagenda kutwala Sanya agenda batwala okubalaga we baali bakwese ebintu bya Bobi Wine Kyagulanyi byabwa baali bagenda okugisaako Museveni. Ebimu biri Nakasongola. Bwe bave Nakasongola agenda batwala mu bitundu by'e Nakirebe. Nakirebe awo nawo bagenda kujjawo emmundu
era ne bomu enkadde nga bitalazeemu bwe bavaawo Nakirebe Ssaanya yennyini agenda kukulembera ab'ebyokwerinda abatwale agenda kukulembera ab'ebyokwerinda abajje Nakirebe abatwale Kalangala. Kalangala waliyo ekitundu bakiyita oba bumanje pronunciation simanyi bweri mwe Nakalangala mujja tubuulira bayitayo bumanje oba bumanje. Waliyo empuku bagenda kugijjamu emmundu ebokisi z'amasasi ne bomu. Aba SFC bamuseveni babadde bamuliramu script bwegenda okutambula era wagenda kubeerawo kamera nga Ssanya yakulembedde kuba Ssanya atekwa kubanga bamututteyo n'abiraba kuba yagenda obbakulembera abatwala abagambe musime wano mukebere wano mugjeewo kino bakukumuleyo ebintu nga bingi. Kalangala akatundu bakayita bumanje oba bumanje. Nkugambye Nakasongola bw'ova Nakasongola Nakirebe bw'ova Nakirebe bagenda Kalangala. Omu ku balenzi abali ne Ssanya script gye bamuwadde yino. Abalenzi babiri abali ne Ssanya babawadde buli omu bamuwadde script yeyiye. Esooka bagenda kujja bannyonnyole abantu nti bo babadde ne Kyagulanyi ebbanga His Excellency Kyagulanyi babadde naye ebbanga muwulire. Kakati mbu His Excellency Kyagulanyi bwe yatandika okulowooza ku by'okuwesimbawo okutwala obukulembeze bw'eggwanga Uganda n'atukuza obufumbo n'atandika okwerebrandinga naye n'abala n'agamba kati okujja mbeere abantu banjagale nteekwa okusooka volume ebadde ki nti nteekwa okusooka okukyaya gavumenti ya Museveni nga tannaba kujja volume ebadde ki temumpulira wama mutereze volume zammwe. Ulira nti His Excellency Kyagulanyi n'atandika okutandika okuvumisa gavumenti ya Museveni n'akola ebibinja ng'oyo omwana agenda okwogera ye yakirimu era ye yali akikulira. His Excellency Kyagulanyi n'atandika okutema abantu ebijambiya mu Greater Masaka in early 2010 emyaka gya 2010 awo nga gitandika awo ebijambiya ebyali ebukomansimbi wa Kyagulanyi ye yabiteekayo okuvumisa n'okushekinga security ya Museveni bano abaana bagenda kwogera balumirize Kyagulanyi nti be baatema abantu e Masaka ebukomansimbi n'ebijambiya byonna ebibadde e Masaka His Excellency Kyagulanyi mbu yabadde abikulira. Omulenzi omulala agenda kujja ayogere nti Kyagulanyi yabatuma battenga abakazi babafumitemu ebiti babasuulenga mu bitundu by'Entebbe. Mbu yakibala nti ebyo bw'abikola ajja kuvumaganya gavumenti eno agenda okujja ng'abantu bayonta nga bakoye gavumenti kuba kati n'abalumiriza webali. Mujjukira Museveni emirundi gy'ayogedde n'agamba ngenda kulabisa opposition yeeyo. Mujjukira ebigambo bye nnabagamba ebintu byali mu kuteesa kati baagala kubikola abo abaana bajje balumirize nga bo be baabikola be batta abantu Nansana n'Entebbe be batema abantu ebijambiya okitegedde. Ebyo ebintu temubyerabira mubeerenga mubirinze kubanga bwatabawo nnyo kikyuka mugenda biraba ku Lwokusatu nga Ssanya atandise okupika wabula Ssanya pika ekintu kikyabulamu pikira ddala ekintu. Now ekigendererwa ki? Ekigendererwa si kyakusiba Kyagulanyi. Ekigendererwa si kyakusiba His Excellency Kyagulanyi. Ekisooka kwe kumutamya abantu nti bwe kituuka ku bijambiya n'okutta abakyala kati abakyala bonna bakyawe His Excellency Kyagulanyi bamukyawe kubanga mutemu yabadde abatemula. Ekyokubiri ebyo by'owulidde Ssanya byagamba mbu bagenda kuwaabira Kyagulanyi Museveni bafumbafumba ekisango
kidisqualifying kuba bo bategeka kalubi 26 tebaagala Nuupu ne Kyagulanyi ku ballot. Nuupu bweba eri ku ballot bajagala ng'erina muntu mulala si Kyagulanyi Ssentamu. Kumudisqualifying kumujja mu byabufuzi bya Uganda olw'agakolobero gano aganje nnyo ag'okutta abantu mu Uganda okuvumisa Museveni. Kakati kyekyo naye kye baagala si kumukwata. Ekyokumukwata kyo bakitiira ddala tebasobola kubanga bamukwata era tebaagala mukwata wabula baagala kukola ku petition bamudisqualifying oba abeereko ekintu ekkooti neki bamutekeko injunctions zisimanyi biki bamugane nti otakkirizibwa kwesimbawo okutuusa ng'okunoonyereza kuwedde biki ebyo babeere nga bamulemesa political career ye. Mbabuulira byabwe si byaffe kubanga manyi kati mugenda kubuuza ati akati past ebintu ebyo bino mbabuulira byabwe. Ayagala okutegeera ebyaffe linnya ennyonyo ojje wano bw'otuuka wano ompite ku liiso tunyumye liiso ku liiso nga tewali masimu tewali kitu nga nkwaziza bulungi kati ntandika okubuulira. Ebirala ntegeddeko Katumba Oye anoonya Museveni kubanga endagaano ze baakola zeyakola ne Museveni nga kayungirizi ye Balamu zonna baazimenya ate alaba embeera eriwo kati ate yagezaako okulaba Museveni ne bamuteerawo ekibulooka Balamu n'amuteerawo ekibulooka kati Katumba Oye naye asazewo anoonye abamafiya abalala mu gavumenti bamutwale asobole okuwabira Balamu. Balamu yali omusimbi gwa Katumba Oye kuba Katumba Oye okujja ku ballot yali project okucyankalanya awo zikke zibeerewaawo Katumba Kyagulanyi biki kwamba babeera awo nga bali bwe bati ebyo nabyo mwalaba simanyi Wile Mayambala simanyi biki ebyo byawire Mayambala oyo yadda simanyi nga yena atambula mpunyaayo yena atambula ngati mbuno Pastor Wile Mayambala neba nange pastor kati omusanga nga naye ayita abalema mujemba sabire soka winsabire gowe no tambula kigulu musu mbona asabira abalema kati naye agenze kukola ki agenze kunoonya Museveni amubuulira eddiiru zonna nga bwe zaali asobole okufuna mbuno obwenkanya n'okuwaabira Balamu. Agabozi agabadde mu kooti mugalabye tebirina makulu abyo kangende mu bintu ebyo ngenda bigendamu wali mu ka politics. Sanja bagenda mutwale na Kasongola bagenda mutwale na Kirebe bagenda mutwale Kalangala bakukunuleyo ebikola bomu emundu ne boxi z'amasasi. Mujjukira boxi z'amasasi ze nabagamba ze babba mu katundu ka wali engaju ka training school mugenda wulira Sanya nga agamba nti be babba y'amasasi ago. Okay. Njagala kwebaza Katonda olunaku lw'eggulo n'ekigambo ky'olunaku lw'eggulo kyatambudde era mwakitegedde nsinzira ku discussion ebeerawo ate n'entambula ya video mba tuba tugimonitalinga. Mwebale nnyo mwebalire ddala ngenze mu politics olwaleero muganda waffe Sanya saagala mu mukube era saagala mu mugire wabula tumusiime okubanga naye asobodde okucontributing ekyo ku struggle kuba bannayuganda si basiru bannayuganda bagezi. Sanya bw'aba asobodde kukola ekyo Sanya akikola akiguse. Sanya yayingira bamukwata wa NUP asembayo okuddamu okulabikanga wa NRM. Yagenda mu Islam yakomyewo mu Katuliki alina sapule. Emisango gyonna gye bagamba gye bamukwatira kati si gyayogera. Emisango gye bamukwatira ate ye kati byayogera birala kuba yagambira ddala yeeyiwako amafuta najja n'afa era ne ku internet kwebiri ng'afa. So kati Sanya mumuleke akube ekintu ensi eri mujjukira. Sanya pika ekintu nga bwe twateesa kikyabulamu ku bintu bye twateesa mukyalimu ebibulamu. Sanya weeyongere okupika ekintu ekyo nkwegayiridde Sanya beera kola biri bye twateesa. Now nsooke Sanya nsookaani kansooka ono omukazi Kasongo yeye
mubali nangae kasonga mbana wewo songa libala waliwo abantu babapanga yasamira mwe Byanyuma ngono agamba nti emyaka ba gyamaze mu byobufuzi ku ludda oluvuganya tebagifunye mu mirembe era nga ayagala gavumenti yekomye ekyokukozesa amagye okutulugunya abagivuganya. Byanyuma abadde ayogerako eri bannamawulire ku mbeera ya bba oluvannyuma lw'okumukyalirako mu kkomera Eruzira gyali olunaku olwajjo. Mu kiseera kino banagamba nti bali mu kusala ntotto ku kyokuddukira mu mbuga z'amateeka okuwakanya eky'omuntu waabwe okukozesebwa mu kkooti y'amagye. Olwokusatu lwa wiiki eno kkooti y'amagye Makindye yasindika Dr. Kizza Besigye n'Obed Lutale ku alimanda ku misango gy'okusangibwa ne baasitoola bbiri n'okwagala okusekeeterera gavumenti eri mu buyinza. Olunaku lw'eggulo mukyala we Winnie Byanyima yamukyaliddeko era olwaleero atubulidde embeera mwali. balina n'amaanyi ag'okulwanyisa emisango gino ekitaliimu mazima. Byanyima atubulidde okusomooza kwe bayitamu nga famire olw'okukwatibwa kwa bba. Naye okusinga nnyo ku baana bato babonaabona nnyo okulaba taata waabwe bamutulugunya bamuyisa ng'omusi ng'omubbi. Si kirungi. Era omwana waffe ali eyo musomero asoma njogera naye buli lunaku naye aŋambye nti kizibu kwebaka katolo wakibala makoleki yasamira muli tayinza kuwuliriza bulungi abeera nga alowooza yawano. Mu kiseera kino bali mu kusala ntotto ne bannemateeka baabwe ku ky'okuddukira mu kkooti okuwakanya eky'abantu baabwe okuwozesebwa mu kkooti y'amagye. Tujja kutuula nabo bateekeko epathway. Naye kimanyi nti ekyo kikulu okulaba nti ava mu kkooti ey'amagye ne bamuteeka mu kkooti eya civilian. Byanyima atubulidde ng'okutulugunyizibwa kwa bba bwe kwatandika okuviira ddala lwe yalaga obwagazi bw'okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga era nga ze ajwetekebwako emisango egitaliiyo. Ogamba nti oli muli w'enkwe n'amuteekako ekirego nti aliddemu eggwanga olukwe. Agamba nti ojja kufa. Kakati okuva ku olwo omusajja oyo abonyaabonye okukubwa okusibwa. Emyaka 25 bajje yakamala oyo baba mugamba ajja kufa Frank Sente yafa twetolodde Nabukenya yafa ebweru Kirine yafa bamugoberera obulamu bwe n'obwaffe muswalo yabakatemba afumiridde ekyomukulembeze w'eggwanga okusalawo okukozesa amagye okulwanyisa abamuvuganya. kikulu nti pulezidenti akkirize tewakana Besigye oba Bobi Wine oba gye n'omuntu balina ebirowoozo byabwe tebifaanana n'ebibye naye nabo baagala ebirungi ku ggwanga lyabwe. Eri bannabyabufuzi abazze bawulirwa nga basaba amawanga g'ebweru okusalako obuyambi eri Uganda olw'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Byanyima agamba nti kino tekirina tekisobola kukyusa wongera okunyigiriza omuntu wa wansi. Tewali ssente zebayinza yayogera mukamuseveni oyo wano ebintu ne bikyuka nnyo. oyo ye kagiiko natabula w'eggwanga Uganda oyo. Ate ekirala si kirungi kwesigama ku oluganda wulira ku amawanga amalala okutununula muzikira statement eyo nga ngimulumirizeeyo nedda ebizibu byaffe owulidde statement eyo mujjukira nga ngimulumiriza wano emirundi nga 7 kuvumirira batyobola eddembe ly'obuntu nga watali ekyo bangi bakwongera okusibwa. Bannayuganda njagala tubeere bantu bakulu. Tuleke kwesigama mu mawanga g'ebweru okutuyamba okwenunula ensonga zaffe tuzeesobolera. Emyaka 10 aga nga bali mu opposition. Ensonga ezo lwaki temwazisobola tu. Amawanga g'ebweru lwaki begaba tegalina kigayinza kutuyamba okolayo ki? Lwaki tokola mirimu gye Uganda mu mawanga g'ebweru okolayo ki? 3 amawanga g'ebweru bagasobola okutuyamba ku budget ya Uganda nti tetweyimirizaawo tuyimirirawo ku buyambi bwabwe bo be batuyimirizaawo mu byenfuna. Lwaki tebatuyambako mu byobufuzi? Kubanga mmwe muli mu political arena, mmwe mufunamu. You are the beneficiaries of the everything in the Republic of Uganda. Oba Uganda tetusobola nga budget bazungu be batuyamba amagye gafandingibwa
nsize bweru buli kimu kyonna kiri sponsored by America by bazungu lwaki ku byobufuzi nga abaana baffe bafa byanyuma olina omulango gw'ebyobufuzi mu ttaka gwe ne bbawo mmwe musinga okubeera ab'amaanyi ennyo mu byobufuzi muyina emirambo emeka mu ttaka muyina emirambo emeka mu ttaka jimpe ejammwe nga jeni ejammwe mutuwe emirambo gyammwe giri mu ttaka era bwe baba nga basobola okuyimirizaawo ebyenfuna lwaki tebatuyamba ku byobufuzi bwe baba nga batuyamba ku byenfuna ku budget nga buli kimu tuli mu nkwawa zaabwe n'olulimi twogera lwabwe mu parliament tetukkirizibwa kwogera Luganda lwaki ku byobufuzi woobagoba mujjukira emirundi gye nnumiriza omukazi oyo ku statement eyo mmwe bwe mulaba nnemedde ku muntu mujjukira bwe nnalumiriza wano Kayanja ku kyokutwala abaana mu poliisi mujjukira bwe nnalumiriza Kayanja okulikurutinga abaana ogenda mu magye ne mu poliisi ne wayita emyaka nga giijo juzi najja n'akyogera mu maaso g'omulamuzi nti abaana abo nze nabali kurutinga okugenda ekabali poliisi training mujjukira emirundi gye nnumiriza oyo omukazi okulemesa ensi z'ebweru okujja okutuyamba mu byobufuzi ng'era eyo statement gy'ayogera nti ensonga zaffe tuzeesobolera kati nze mbuuza oba tuzeesobolera emyaka egyo gyonna mubadde mulindaki kaakati bagambye ekintu okukyongeramu amaanyi Martha Karua simanyi Karua oyo omukazi oyo w'e Kenya yakulembedde balooya mbuyero yagenda okujja mu court martial okuwolereza abeesige muwulira ekintu bwe bakitumbiiza omwana yagamba atumbiiza saawundi wamma atumbiiza saawundi mmwe ne bwe munaatumbiiza saawundi Besigye temumutwongera tumumanyi temutwongera Besigye tumumanyi okola ki mu mawanga g'ebweru tu njagala tukole referendum Bannayuganda bameka abaganyuddwa mu ssente eziva ebweru w'eggwanga nze nkuza okutuuka wano weewaawo mu mukama waffe bwe nalwalanga nawoneranga ku bikoola bya ku nsiko lwe kiba kiganye nga taata atunda ndiizi oba n'atunda ekintu kyonna sijjanjabirwangako bwerere bukyangambaawo nga ndi mwana afande Katongole ye yanzijanjaba nga nkuze nejjanjaba abantu bange mbejjanjabira n'afande Katongole mujjanjabira mutubuulire kiki ssente eziva ebweru zituyamba ki njagala tubuuza abantu ani yali afunye mu ssente za gavumenti sukali wa buseere nga n'ebikajjo ffe tubyegulira guuni nga ffe tubyerimira amafuta ga buseere naye nga ne Uganda gyegali n'amasanyalaze ag'e Uganda mmwe ngenda baletera episode ku masanyalaze wulira amasanyalaze bw'obadde ng'osasula omutwalo obadde ofuna amasanyalaze ga kasanvulusanvu upgrade eno eriwo gye bagamba mu upgradinge omutwalo ogenda kufuna amasanyalaze ga 15 mu ebi ekyo nkijja mu mmeme wakati amasanyalaze g'obadde osasula enziba gye babadde bakubbamu obadde ogasasula n'ofuna amasanyalaze ga kasanvulusanvu balansi yenna ne babba mubbe kati upgrade eno gye bagamba ogenda kufuna amasanyalaze ga 15 mu 42 awo mwebi kati njagala mutubuulire ssente eziva ebweru w'eggwanga zituyamba kinga emisolo gyeyongedde abantu bagudde bizinesi zigudde lwa misolo konteyina yalinga esasula obukadde 10 kati esasula obukadde 5 ku 6 omusolo ssente eziva ebweru zituyamba kiziragawa mulago tumusasula teriyo byabwerere mu Uganda gwe kakazi gwe kakamuseveni ne bannange mulago mwatuyingiza mu lutalo lw'ebiwojjolo mulago mwatuyingiza mu lutalo lw'ebiwojjolo kati mugende mwekube ebyammwe temuddamu kutumanyira Bannayuganda tubeere bagezi ssente eziva ebweru mbutukola bubi okugamba mbwe ssente tezijja mbutuba tunyigiriza muntu wa wansi kyafuna mu ssente eziva ebweru muzitubuulire Munnayuganda asasula omusolo heavily ku buli kintu mwatuuse Kampala City Council ng'ekolagana ne muka ng'etteeka likulirwa muka Kimbugwe Jjajja Fulendi yajja Timisha Kabanda Timisha Kabanda Jjajja Fulendi yakoze ekyafaayo yagambye bw'ati Jjajja Fulendi yagambye buli nkoko mu lufula y'enkoko
buli nkoko balina ogikubako stamp erina okufuna stamp ya nusu 7.5 buli nkoko. Lwaki nkiyingiddemu ekyo? Nze nali nsuubula nkoko. Owulira? Nabanyumiza dda wano nabagamba olunaku lwe nali nfudde King Kongo oli omusajja eyali azina ennyo amazina. Eyali azina oyo kazanyiikiriza oyo King Kongo. Lwe yafuna accident ne bagamba mbu Kenzo yali amusaddaasi. Nange lwe nafuna accident ku Northern bypass. Nga wakaveebuzisega tonnaba kutuuka masanafu waliwo abo ebimotoka bwe byakyukiranga ebyo ebyegundi. Ebyo ebyettaka. Ebyo byakolanga oluguudo olwo. Bankubirawo ebyuma we nali nfiiridde nga nnyina akayumba k'enkoko ku pikipiki. Nagenda okudda engulu z'enkoko simanyi gye zaalaga. Nagenda okudda engulu nga ndi ku macupa. Akakawala kemulaba ke kakakimbugwako. Laba akawala. Kawala kato naye kafaanana jjajja wako omusajja. Yaka 17. Bannange Misha Kabanda weekoze ebintu kawala ggwe. Laba ka girlfriend. Kakati omwami wako wuuma. Chimbugulu. Oyo gwe mulaba oyo. Omulaba bulungi. Oyo yebba wono. Yamugulya ne benzi ng'akyali Uganda beekoze ebintu abo bulaba ababiri abo. Mumulaba kufaanana jjajjaawe naye mwana muto. Nasuubulanga enkoko nga nsapulanyinga hoteli zino Wamanga. Kembabaze Naggulu. Colping Hotel opposite NUP Kavule. Tik Hotel Kawempe. Ne hoteli ulalalawo. Era okugwa kwange kwatandikira kwa stabanku ebyuma nagenda okudde engulu ababoda boda abantu bagamba mwambule jacket kubanga agenda kufwa nanga fune oxygen ne bali okabanchekera ne bankuba pekise ne balance we nali sigaza enkoko buli yajja okutaasa nga atwalako emwemu nazitwalanga ku Kaleerwe ne bazisala nenzi parkinga mu Kavera ne supplyinga kati njogera ko mbimanyi. Kati buli nkoko yakuwa omusolo gwa 5 ku lusambu naye bannange mukyala girlfriend okyekoze. Oba muwoza n'enkoko sente eziva ebweru zituyamba kinga ate tuwe emisolo heavily ne mutubba n'okutubba mu misolo nze mbuza. Mmwe mumanye ekiri Uganda olwalero omuntu omwe agenze ku internal affairs nga yagala simanyi statement certificate of good conduct. Alinya nyonya agenda kuba kyeyo. Alinya ndowooza leero. Atuuseeyo ne bamugamba ne bamuwanvu yawo ne bamuwanvuya ne bamutuma biki ne bamutuma ebbere lya ggonya ne bamutuma simanyi namagoye simanyi ow'okugulu okumu bamutumye ebintu. N'afuluma nga akaaba kuba ebirala byonna abadde abina asikali n'amubuuza kiki. Gundi okaabira ki n'amugamba asikali n'amugamba leeta wano ebintu gweta wano emitwalo 6. Asikali n'akwata emitwalo 6. N'ayambuka waggulu n'akomawo nga bakonyeemu amubuuziza ovaawa oli waggwanga ki oli amugambye ndi mu Western n'amugamba fine leeta fayiro n'agenda n'ayingira munda asikaali n'amukubiramu bwa owulira ekiri e Uganda asikaali gwe omulaba wa asikaali alina ekibundu naye munene okusinga ne bw'oyinza okirowooza. Omulala omukyala abadde afuluma akaaba owa boda n'amubuuza ku kiki ababa boda bakulirawo abo si ba boda n'amubuuza kiki n'amugamba leeta fayiro. Owa boda n'amusabaza amusabye n'ayambuka munda era babanga bakusumbuwaawo okolagana ne baasikaali. Eryo eggwanga lyafa. Kati munaye byebyo njagala muka Museveni otubuulire naye bannange jene tyossa abantu bangi ono omukazi yakulemera ku kyokutta. Ulirayo bino nkyali ku muka Museveni oyo yeeyita muka Besigye. Yena yeeyogeza mbuno yeeyogeza bulungi. Waliwo abantu abapanga tibagende nga bamulimbalimba
batuuke ku bweyatuuke Nairobi bajja n'enkudu zaabwe nga bali mu kisenge kyabwe nga ye tamanyi ng'alowooza byakwogera birala ne bazimusibako teyava wano nanuulu. Enyuma agamba nti batunuulidde okuwakanya ekyokuwesa Besigye ne munne mu kkooti y'amagye. Naye n'ataddeko bikusayina simanyi bikusayina laba. Kkooti ey'amagye eyo kkooti laba nno bwe yeekoza. Omukulu w'eggwanga ye mukulu mu magye. Ayongeddeko nti gavumenti yandibanga eyise we yandikomye olw'aboludde oluvuganya gavumenti abeeyongera okuyigganyizibwa ko n'okuliisibwa akakanja gavumenti erimu. Ayina n'ennaku abannako. Nsaba nnyo President Museveni Haji yatugamba obuyisiraamu tebutugaana kuba na nnaku mukubadda yafulaamu bintu mu nkola ye. Kikulu nti President akkirize nti oba Kano Besigye oba Bobi Wine oba General Muntu nti abo nabo balina ebirowoozo byabwe tebifaanana n'ebibye. Yanyima agamba ng'ogyeko okutigomya ab'oludda oluvuganya n'abantu ba bulijjo bazze banyigirizibwa. Kansooka ensimbe wa wakati Besigye bw'aba ssekibotte bw'atyo nga baamututte paka Kenya ne bamuluwalinga ntwetulaapu tasobola kutukulembera. Bw'abadde atandika agambye baamulimbalimba ne bamuwuddiisa ne bamujja wano ne bamutwala bw'aba musiru to that extent nti basobola omuluwalinga bwe batyo kugamba ye agenda bugenzi agoberera bugoberezi tajja kutufuga. Abantu bamutwala. Waliwo abantu babapanga nti bagende nga bamulimbalimba batuuke naye nakkiriza omulimbalimba Nairobi bajja n'emmundu zaabwe wulira agaboozi nga bali mu kisenge kyabwe nga tamanyi ng'alowooza byakwogera wulira agaboozi ne bazimusibako teyava wano nanuulu. Enyuma agamba yayagala okuba pulezidenti ekyokuwesa Besigye ne munne kale tajja kkooti y'amagye. Tajja kubeera kkooti ey'amagye mulimbalimba mwana muto. Eyo kkooti omukulu w'eggwanga ye mukulu mu magye. Ye Museveni ng'omwogerako nga bwewoomereza yandikomye olw'aboludde oluvuganya gavumenti abeeyongera okuyigganyizibwa ko n'okuliisibwa akakanja gavumenti erimu. Laba nnaku za Haji. Nsaba nnyo President Museveni akyusemu mu President Museveni mu bintu mu nkola ye. Kikulu nti President akkirize laba nga bwe yeeyogeza ebyabalungi oba Kano Besigye oba Bobi Wine oba General Muntu nti abo nabo balina ebirowoozo byabwe tebifaanana n'ebibye. Enyima agamba ng'ogyeko okutigomya ab'oludda oluvuganya n'abantu ba bulijjo bazze banyigirizibwa enfunda eziwerako. Abannayuganda kakati waliwo abatono abalaba nti bo bali mu kintu n'abalala bangi nnyo abawulira nti gavumenti tebakolera bali excluded. N'abo abasoma ne bafuna ebipapula bingi tebafuna mirimu. Tulina abaana bano batudde. Alina okulabula kwawadde era n'atutegeeza nga bw'alina obusobozi okukulembera eggwanga lino. Abo ombuuziza nti nze ngwagala kankubuulire omulimu ogwa bwa pulezidenti ngusobola. Ndabye ebintu bingi. Ndi mukazi mukulu nsomye ntambudde ndi ku levo nkulu nnyo naye si kyendiko kati. Omanyi mmwe basajja gwe kakazi gwe wulira byanyuma wulira ebyo bye mujja ne mutulimbalimba ne mututiisatiisa mbuno biki ne Maama Ebeni asobola omanyi mwagenda ne mutambu nno omuntu okuba pulezidenti alina kuba obanga ye nga yabumbibwa kwegamba nga ye yabajjibwa mu bbajjiro mbusimanye ensomye ndi ku levo ya waggulu ntambuddeko ne Maama Ebeni asobola. Ani atasobola kuba pulezidenti nga Amini wa P2 yabeera pulezidenti emyaka 9 muyimiridde ku bye yakola ne Maama Ebeni asobola okuba pulezidenti si kyakabi. Ebyo bye mwatulimbalimbanga eddanga naffe twogera kakati bw'abase Museveni ani Maama Ebeni wali. Maama Ebeni asobola okuba pulezidenti wa Uganda kati buli omu akikube ng'akize ewuwe. Gwe mukazi kulekerawo tumanyiira bwe biba bye muliko bye muli mu kutambuza muswadde mutusanze tula. Ani atasobola kuba pulezidenti? Ani atasobola kubeera pulezidenti mutuwe olwo simanyi otambudde simanyi oli ku levo ya waggulu ani ali ku ya wansi era ani akugamba mu levo zipimira kuki okwagala Museveni ne Besigye omulundi gumu yeeyo levo kiki kyoli abalala kye batali. Twala temujja kutumanyiira. Ebyo
bimwatu yingizamu mu mutwe Museveni alina vision Museveni yekka no change ne mame beni asobola okuba president wuyo nakawere mu bumuwe mulla mulabe bwatabakala kata ni kumezanya sasa ndisa ya Chogamba wano nga najja wano Kadaama omuwano ne mutumu wa president tasobola tukulembera bogamba ngo otambudde boba Kadaama bajja baavula bote baatambula okutambula bwe kiba kyekisaanyizo omwana yagamba okujja mu kiyumba okukola is not because we are not education we has the books ali amulaba we has the books and we are education ebye bibuloka enkokoto bawe yagitutekako emyaka 10 His Excellency Kyagulanyi n'akwata enyondo n'akwata ensuululu n'abe enkokoto eyo ne tufuluma mu nkokoto tusobola okufuga Uganda nange nsobola gifuga leka kwezimbako kayumba mbuno bwataba Museveni abamukazi we byanyuma bwataba siri anyuma musi gundi musajja munne besija temutumanyira abazungu baba tebasobola kutuyamba nga tebasobola tuyamba ku byabufuzi wano nayoki gwe byanyuma kankubulire mu revolution eno suubi akusinga suubi omwana omuto yakwata ekipande kigamba free Olivia Lutaya wakola ki kubaana be bakutte abantu ababuzibwawo abattibwa ng'oli eyo wakola ki statement eyo mbadde ngikulumiriza ekirungi ojogedde ne bannange Mukama tagenda kunswaza abantu bangi mulinze enswale naye I repeat Katonda omulamu ali mu ggulu tasobola kumpaayo buli kye mulinze okulaba mujja kiraba ina mama wange omu yagambye we wakayanja eyo mwana wange nkwagala naye kikwatagana ku kayanja era bwe ndi kusanga oyinayo entandaalo mwana wange lwaki tova ku kayanja wakuba kayanja lwaki tova ku kayanja kayanja je muleke kuba abalala ekintu kyenayogera ku kayanja yajja nakikonfaminga kati nze mukyamu bayi mukyamu ngomugamba mama entandaalo bonompa chance okunnyonnyola tujjeyo records ye yali yeyogeredde omukazi yombadde mulumiza mujjuke mmwe kanve ku Banyarwanda saba nakudda mu tumanyira wa nonsense eby'obukulembeze bwa Uganda obuzibu tujja kwetaaga akalulu akalungi netufuna abakulembeze olonga gwe president bwa muntu omu bino webijjidde nga ne munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye Elias Lukwago abadde mu ggwanga erya Kenya okulondoola ku nsonga za Dr. Besigye ategeezezza nti ebintu bye kati nno muwulire ekisembayo ekyo ekizimbe we bakwatidde Besigye uwuliriza ekigambo kino ekyo ekizimbe kya byanyuma lwakuba bataddewo security nyingi ate waliwo kamera sisobodde kukifuna ebweru waakyo naye munda waakyo waawano ekizimbe we bakwatidde Besigye eyo woteri eyo eyo woteri eyo awo Besigye babeerawo nnyo kizimbe kya Besigye era Besigye owalaba era Besigye yabaddewo tewabadde fulakase yonna Besigye yali mu swimming pool n'ava mu swimming pool n'abulawo nga babiteesezza genda obuuza abantu e Kenya ekizimbe ekyo kya byanyima lwakuba ebweru sinaba kufunawo waliwo kamera nyingi bajja kukwata gundi drone yange bajja gikwata ate waliwo abasirikale bangi waliwo abasirikale bangi ekyo esente zaffe ze bagamba eziva mu bazungu bazizimbyemu balina ebizimbe Kenya ekyo kizimbe kya byanyima ne Besigye temuddamu nokutumanyira era ne swimming pool yino giyabadde mugiraba ogiraba swimming pool eyo gendayo bw'otabisangayo funa omuntu wali e Kenya omukubira agendewo nkuwa ebifaananyi bino bw'atabisangawo nga byebi era Besigye bamumanyi nga ddala nga mukama waabwe era tebannaba kulabako bantu bakute mukama waabwe era abeerawo nnyo bw'abeerawo ekintu kyasinga okuwoomerwa ennyo awoomerwa nnyo amenvu ga Bogoya awoomerwa nnyo amenvu era abatuma okumuleetera amenvu bwe bamuleetera amenvu balansi gw'oba olina amukulekera bw'aba akuwadde $1 ogenda oguleko amenvu balansi yenna asigala abeerawo
aba hotel bali connected n'enkyukakyuka enkyukakyuka eno ey'okununula Uganda twagisembera eringa hostia eringa mubiri gwa Kristo tulimu munda naffe tugirimu munda oyo yatika naawe gwamanyi ekizimbe kya Besigye muwulidde alimini byanyuma eyo nayo nvuddeyo abazungu batuyambe mu budget naye tebatuyamba mu byobufuzi nga bawo yesimbyewo emirundi 6 ngagwa gwe nga tatuyamba kanzireyo ku mwana tto Sanja, mwa tikinga obululu because chemanyi twalondo oli mukomera pika bakwata nabanga bwe yetakudira pika we bamala okulonda twamala okulonda nga 2021 January tebakwata mu December wa 2020 twayimbulwako ne tumala ne tuddamu ne tukwatibwa okay okategere bulungi twayimbulwako ne wayitawo akaseera kampawo kagenda ne badde Kasongo yeye tukwatibwa ezo zibamba okwo okutikinga obululu kye nabadde ntegeeza obululu we twagenda ku polling station twali tusazeewo tukuuma akalulu ka muzeeyi kakyagulanyi n'okuba nti tewali bayaayi bagenda kakola ki era abasajja twabakuba abagoberezi b'NRM twabayisa bubi nnyo ku nsonga eyo twakolesa omukisa ogw'okuba twakira wamu twasulayo obusuzi gye twasula wa ne tukozesa kyansi eno netutikinga obululu zogere wa twatikinga obululu kumpi obukadde nga 2 ekiro kino twatikinga obululu balibamu miliyoni 2 Kasongo yeye kubera abitunde bimwala ababululu wajja leta bamu tebalonda twabbira Kyagulanyi obululu miliyoni 2 kubanga twabalirira nti Kyagulanyi banga mutya nkugambe twatekawo mbeera yakavuyo ku polling station era gye wawulira abatalonda ati simanyi bituuse leeti twateka nkwali twalina obusobozi obulumbe mmoloka twalina teebereza nkwali nali nze nyingina kweyiwako mafuta kufaana abasirikale kakati obwali buntu butini Kasongo yeye pika ekintu mbu Museveni mugezi pika kati nze mbuuza ekyo kirekawa electoral commission electoral commission ekyo kikulekawa era bannayuganda ekyo kibalekawa abagamba tugende mu kalulu ng'abantu batikinga obululu miliyoni 2 nga bazijja mu electoral commission chairman y'omu ye wa electoral commission kati nze mbuuza ono omwana alimba oba talimba electoral commission bwe musirika ekifaananyi kyammwe Kasongo yeye mubali nangaye Kasongo mbana wewo nze mbuuza kati electoral commission osigaddewa electoral commission osigaddewa nti ne police mutugamba mutyancha abaana basalako emmotoka obululu ne bujja leeti ne mutatuwulira tetukiwuliranga nako ng'electoral commission egamba nti bannange tugudde mu bantu ne batulemesa okutuuka mu budde tetukiwulira bako electoral commission tekyogerangako emmotoka ezitambuza obululu zibeerako abapoliisi zibeerako obukuumi obululu butuuke mangu mbwe abakyagulanyi be bazilemesa okutuuka electoral commission yemu era yetegeka akalulu 226 ekyo nakyo kikirabanga kati senga bannayuganda naye bannaye nemba Museveni yafuga atya Afande Katongole namwe nje nkweka Afande Katongole ennaku 2 nzijeko essimu ojja kukuba essimu okube ne ku kidomola Afande Katongole nemukwaka ennaku 2 waliwo omuntu omwe yambuzwa naye gwe 2 tata wamwe buli kimu yali abakuba nje mukuwemu ennaku 2 obereko naye mu bukadde bwali mukuweka ennaku 2 Ebeni yagendayo bugenyi nawulira wali oluba muze yakuba abaana olubaba abali wewe nyabanza wewe kati ennaku ezo jajja gundi mama we yamugamba namugamba Ebeni ngenda kutwala wajjajja obu namugamba naye tontwala wajjajja Afande tontwala wajjajja Katongole fune wajjajja gundi naye tontwala wajjajja Afande nje omwana wa myaka 4 nje nkuwemu Afande Katongole ennaku 2 naye Museveni yafuga atya Afande Katongole ku busiru Museveni bwaliko Afande Katongole wakola bubi okuva mu majenge ekintu kino kinabukala bulungi nkyakasa wali kikutte electoral commission musigaddewa ku mwana byayogera electoral commission erina balooya
Uganda erimu balooya mumanyi nti ogwo omusango musava kati okuwabira electoral commission obulu milioni 2 zifuluma zitya illegal ne ziyingira mu mikono gy'omuntu omukyamu ne batiikinga obulu ate ne mububala Seeka Saanya pika ekintu kibulamu gwe pika ekintu seeka abantu beerolere nabagamba Museveni either eyamuwa mugola ekituli ennyuma kyagendera ddala paka ku bwongo obwongo yaddukana buddukane obwongo bonna yabuddukana n'abumala mu mutwe bwonna kati alina kiwowongole ng'oyagala okuza omwana ekiwowongole Olivia Lutaya akude kugagana. Olivia Lutaya muwamagezi. Bage kintu twayingiramu ate gavumenti Seeka pika ekintu kikyabulamu waliwo awabulamu bye twatesa tonnaba kubituukako naye bannange His Excellency Kyagulanyi oli musajja asirise tannayogera kintu naye Seeka Saanya nkakasa ojja kukikola Seeka Saanya olunaku lwe yagenda n'akadomola ku poliisi ne ku internet gye lulinga bw'ayogedde baakwata piki ye mu covid ebyo bya restrictions ezaaliwaawo baakwata piki ya Seeka Saanya n'atambula ojjijjayo ne bagaana n'atwala akadomola yeeyokye ng'alabira kuwa bodaboda eyeeyokye Masaka mujjukire wa bodaboda yeekumako omuliro ku poliisi e Masaka Seeka Saanya n'ayagala abikole naye Seeka Saanya ekintu kino kikyabulamu Seeka pika ekintu Seeka olina okupika ekintu waliwo ebintu biri bye twateesa Seeka Seeka obulamu njagala oyokesa abasajja bano abayingira mu mulembe gwaffe tugenda bapika tulinga ababakolera naye kye tubakola wawulalyeko omwana eyo waffe waliyo abaana essemukumbe eyo waliwo omukyala baali bamuyita Namwandu omunaabi oyo yambuuza mbwaga amasa oyo gwe nanonangange enteze zituliridde emmere ne mukima nga nze mukima nga nze 99 era nga buli lwanda bangamba ate maaso nkanu kiki era ziridde koze itawutata akuyita itawu tugende kamalo sekula wana ebinyewa konze mukadde tambula tugende tezo ziridde emmere era nga buli lwanda amanya bumanya nti misango kati lumu bali batutumye obusa ku ssomero okumala ekibiina nga nyina we nabujja nga mpitirayo okumacha yanengereri ate maaso nkanu kiki konze ne jajja kakana asente nno jajja jendi oyotya kiki jajja ampa ku busa sina busa wano nkimanga wano buli lunaku siina busa ne mubuuza ate buno kubanga bwali budde bwa kumacha ngenti zasuze zipama ne mubuuza jajja ate buno nambuuza bwe wabunieddewo siina busa yabunyima oyo omukyala Namwandu omunaabi yali alina bazzukulu be n'alwala ng'alina muwala we muzzukulu we nga yafumbirwa Kampala yali yafumbirwa omusajja bamuyita Pastor Lutaaya oba yali mu bitundu byekawaawo oba byennateete saidi awo abamanyi Pastor Lutaaya musajja alina obuuso butono bwe buto atunula bwati era abaana be bonna batunula bwe bati ab'e Kampala mujja mutegeera oyo Pastor Lutaaya oyo Namwandu yali alina bazzukulu be ewaka n'alwala ne bamuleeta emulago ne bamujjanjaba ne bamuwa ekitanda ne bamuzaayo eka ng'alina omuweke mungi bwe guti empeke nga ebika ebyenjawulo nga bingi ate n'obugundi nga bujjudde kubanga baamuwa nga tajja kuddamu kudda mulago amire paka lwanaawona abazzukulu baalinga mu pisiri awo pifaawo awe edda amasomero gedda nga babasomesa omweso ogwo ogwaberanga ku bitabo biri emirundi 26 biri emirundi 18 biri emirundi 5 42 ebyo musango emirundi 6 89 nga bagamba nga bakomyawo jajja waabwe nga babagamba jajja mumuwe empekezo biri emirundi 3 biri emirundi 4 biri emirundi 2 kati abaana era nga bawandiiseko bwe bati abaana nga bajjayo omuweke kumacha kati nga batandika biri emirundi 4 nga bakwata ekitabo biri emirundi 4 kirana mu 6 nga bajjamu empeke nga bateeka wali biri emirundi 3 19 ne balyoka bawa jajja omuweke Saanya janja bajjajja oyo jajja muwe empeke 3 emirundi 8 jajja muwe empeke abaana bali bayamba jajja kuona abaana kye bakola jajja wa omuzzukulu omu bali bamuyita mubiru omulanga bamuyita Asimu Enola kati abese mukombe bo balijjukidde ero oyo muzzukulu we ye yansookanga mu register twasomanga class age nga ya Asimu Enola nga nza Asimu Owire
nga ye yasooka nze wakubiri. Kubanga sagala njogere wano ebintu kugambe mbunimba. Saanya kwata akagundi k'empeke owejjajja empeke. Naye teweerabira 3 emirundi 8 ziba 10 mwezi. Gwe pika buli TV ne radio genda yo pika ekintu jajja muwe empeke electoral commission muwulidde empeke bawe empeke bazimire. Kati kitegeeza banna Uganda tulina mandate okugaana akalulu. Byabaka na master resign milioni 2 zifuluma zitya nezigwa mu mikono gya candidate yesimbyewo. Nabagamba wano nabagamba Kyagulanyi yagenda kutufuukira ekintu. Omwana yatugamba Kyagulanyi yamwoche pass ne mugano okwata ku Kyagulanyi n'abasajja be. Kati huyo yayingira mu electoral commission nagulawo najjayo obulu milioni 2 ne bazitikinga ne bazibala. Saanya kwata empeke bulungi 2 emirundi 7 ziba 19 okwata empeke oba we bamire. Politics gwe batuzanya politics wa waka day to day life ye politics gwe batuzanya ku national level. Kubanga avudde ku mulamwa Olivia Lutaya avudde ku magana banga Olivia Lutaya banga ekintu twayingira mu ate gavumenti isuubira nti mukambwe ebaayiro yeegule wamapika kirize tukwaganye gavumenti. Ngena nenda omuntu avuma Saanya nengamba banayise nga abadde amanyi singa abadde amanyi Saanya kyakola banange Saanya mumuleke Saanya let live Saanya to be. Eyo nvuddeyo no naye wuno wano yayidde. Regardless of your political affiliation, General Moses is willing to listen to you. Don't be missed. Sabira ate kotaddemu ebya Moses sigenda bikubira ddala. Okubuddaabudda abanoonyi b'obubudamu naddala bava mu bitundu ebirimu obutabanguko okusobola okubataasa ku kizibu ky'endwadde ez'obwongo. Mu kambi y'e Rwamwanja esangibwa mu disitulikiti y'e Kamwenge eriyo abanoonyi b'obubudamu abejje mu bulamu bw'ensi eno olw'ebirowoozo okubasukkako yadde ng'omuwendo guno gugenze kukendeera olw'enteekateeka eziteereddwawo. Bannakyewa ab'enjawulo nga bayambibwako ekitongole ky'abanoonyi b'obubudamu mu ggwanga ekya United Nations High Commission for Refugees. Mu mwaka guno gwokka abantu 7 be baaketta mu nkambi eno. John Munguyiko ow'emyaka 15 y'omu ku baana abatawanyizibwa obutabanguko mu maka mu nkambi y'abanoonyi b'obubudamu e Rwamwanja mu town council y'Enkoma Katalyeba mu district y'e Kamwenge. Ono atotola engeri kitaabwe gye yabayisangamu. Taata bwe yanyanga omwenge ng'atugobera wabweru w'ennyumba yatuuka n'okutujjangako ssente ze twabeeranga tutunze mu birime. Munguyiko asoma ekyokuna mu kiseera kino agamba ebikolwa bya kitaawe nga tuluse gafaranga okukubanga nnyina emigoba nte n'okugezaako okumumizisa omusu kyamuviirako okwagala okwetta. Nali sisobola kugumiikiriza kitange kutta maama nga ndaba yensonga lwaki nasalawo nnyo obutwanveewo. Nali ku nnimiro balirwana ne bantegeezanga mutabani wange bwe yali yesse kyankuba wala. Embeera y'omwana wange okugezaako okwetta yankanga era kyekimu ku kyandeetera okuva ku mwenge n'okweddako eri famire yange. Okuva bwe nalokoka omwenge kati nguvumirira era abasajja bannange mbasaba bakomye ebikolwa by'okukuba abakyala baabwe. Gladys Bira ow'emyaka 46 naye yagezaako okwetta oluvannyuma lw'olutalo okubalukawo e Congo omwafiira bba n'ebintu eby'enjawulo omwali bizinensi n'ennyumba. Bira agamba buli yajjukirangako ebyo ebyaliwo kyamuleeteranga okwagala okwetta. Buli we najjukiranga enfa y'abaze amaka n'ettaka bye naleka e Congo ensi ng'enfundirira era emirundi mingi nagezaako okwetta. Okumanya embeera y'okwagala okukwetta mu banoonyi b'obubudamu ebadde esajjuse okunoonyeza kulaga nti mu mwaka gwa 2021 abanoonyi b'obubudamu 59 be baagezaako okwetta era 11 ne batalutonda. Mu 2022 41 be baagezaako okwetta 12 baayitirayo. Mu 2023 3 baagezaako okwetta wabula nga 6 baafa so nga mu mwaka guno 32 baagezaako okwetta wabula nga 7 bayitiddeyo. Embeera eno ye yawaliriza ekitongole United Nations High Commission for Refugees okukwatagana n'ekya Transcultural Psychosocial Organization okulaba nga kikyusa embeera okuyita mu kubudaabuda abantu bano n'okubajjanjaba. Nze nali mpeddemu amaanyi naye okuva bwe negatta ku kibiina kino bannange basobodde okumbudaabuda era nzizemu essuubi. Obumu ku bubonero kw'omanyira nti obeera oyagala kwetta kuliko okwekubagiza okwekyawa okwogera ennyo ku by'okwetta ebbula ly'otulo okwesiwa amagenge. Anyway kyembadde njagalako mweri eggulire ekizibu ky'ababundabunda nakyogerako dda wano nakikolera episodes eziwera. Museveni ne Kagame nga bakyali mu region eyo ababundabunda tebagenda vaawo. Ensi za West Africa zirina ababundabunda bameka? Why mu East Africa?
ensi ziri ezeri Museveni zatalina kigere zataliyo kigere zirina ababundabunda bameka lwaki mu East Africa we wali ekintu ekyo Museveni ne Kagame nga bakyalimu eyo region ne bwe banabundabundira wa bajja kwewerayo obutwa wulira babundabunda baleka ebyabwe ne batuuka ennaku ne bayonka obutaba omuntu n'asalawo yeetuge afe oba n'obutwa afe olw'ennaku ennyingi ennyo kye tulina okukola region kusituka tujjewo abasajja abo region ffenna Kenya mugiraba ebigirimu bannakenya twababuulira bannakenya twababuulira nti Museveni ayingiza ekigere ng'ayita mu luto mwesibezi era mutusabire kintu ki Museveni kuvaako leero nki obaddi kalasi ensonga endala waliwo ekintu kye twaguddemu nga ffenna ekitimba kyabadde kitukutte Museveni akyusizza obuufu akyusizza kuba enswa yakyusa amaaso Museveni ali mu kukyusa nvubo buli muntu yenna Museveni gwabadde apulaninga gwe twagwamu olukwerwe bagenda kulaga nti bali kabwanango ne Museveni yensonga lwaki alien skin ali mu komera kubanga bwe bamuza ku side eri bali bamanya agenda kututwala tugende naye olwokubanga gyali tugende naye ne tumuleka n'agenda yekka kati anyigirizibwa batandise omunyigiriza yefuule kubanga bannayuganda basaasira nnyo anyigirizibwa alien skin akyali ku script ey'okukola ebyetaago bya Museveni era abantu bemulaba ku makooti simanyi basazeeko enviiri bali funded okusalako enviiri to influence others alien skin asobole okufuna following through kubanga yagwa through okumusiba abantu badde kusaidiye nga bwobiraba bwe bali mu kubikola agenza akomyewo ekooti ejjule enguudo zijjule biki afune sympathy bamuplaningira political bazimba political gundiye tanaba kuva ku script bagikyusiza bukyusa kubanga luli twamuleka n'agenda yekka amasanyalaze n'agasigaza ne tugasigaza tetwamuganya gatwala kati komera yensonga lwaki Besigye ali mu komera alien skin ali mu komera ani Semakadde agobwa mu kifo kye yawangula mu kalulu Semakadde okugamba mbu simanyi bamugobye ate naye abagobye biki kubanga luli alitugamba agenze kusamba tembo okulya ebyokulya ayiwe tuba tuli awo ng'ali ne winyiridde olwo batudde balya ne tumubuuza bwe yagenda okusamba tembo ate kiki kati baagala kubafuula nti be bamu kubanyigirizibwa babazimbira political mileage mukube ku mitwe babalimba owaffe yesaanya babi nila yifukugenda kunyanga maliriza kuwonzi jamala yifukati so abantu bonna Museveni be yateeka mu script ye y'ebyobufuzi kati ayagala kuba ajja batuleetamu nga kugamba tubakwatirwa ekisa olw'okuba banyigirizibwa Museveni yabasiba era bagenda temukkiriza owaffe waali gwe basiba bamuyisibe Lutaaya bamusibye emyaka egi John Bosco Kibalama talabikako bantu bameka tebalabikako abalala baafa tewali kuva ku mulamwa oba babatika abasibe bo babatika n'abatwale Guantanamo abatwale Guantanamo ate bannange free pastor bitandise dine namwe bannange kale temuva ku main temuva ku main tubeegayiridde bannange Semakadde abalimba alien skin mumuleka abalimba bali mu kumufunira favor sulwe komera ffe tuli mu byaddala kubanga ebintu bibadde matankani okumanya bibadde matankani
batugamba akwatiddwa olw'omwana yafunira accident ewuwe etategerekeka n'okkuba abasawo ate atuuka mu kooti mbw ate yabba ssimu kati ate akomyewo mbuno olwaleero ate mbu olwaleero ate be bamusomedde giri iyi naye mmwe bannange mmwe temukkiriza oba bamuteeka kalabba bamuteeke kalabba bamuteeke kalabba kale tugeze ku nsonga za Olivia Lutaya mu Bible Katonda waffe Katonda wa Ibrahimu ne Isaka Yakobo tukubaza olunaku lwaleero Mukama tugenda mu kigambo kye kitukuvu mukwano tukukowoola tukusaba ojjoke osomesa oyigirize batabani bone bawalabo ganya ekigambo kino Mukama kibikiramu kigwe ku ttaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna nange Mukama oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nnemu okubatasaanira in Jesus' name amen. Katuwulira wano Mukama yatuwa ekisa ekyoku okunoonya ensi ey'omwoyo bwetambula mu bulamu bwaffe ne mu byobufuzi by'eggwanga Uganda kubanga buli ekiriwo kyonna kisooka mu nsi ya mwoyo ne kidda mu buliwo buli naawe wennyini wasooka kuba mu mwoyo then bw'obeera mu mwoyo ne wabaawo ekikolwa eky'omubiri ekizimba omubiri omwoyo ne gujja ne gutuula mu mubiri. Enjiri ngisomeseza emirundi mingi nnyo wano mugimanyi. Kakati ulira Bible tugeze mu kitabu kya tugenda kulaba ensonga za Olivia Lutaya tusoose ne Zakariya essuula y'omwenda nve ku lusooka essuula y'omwenda omugugu gw'ekigambo kya Mukama ku nsi ya Kadulaki so tewabenga mujozi nate aliyita wakati mu bo kubanga kaakano ndabye n'amaaso gange awo sanyuka nnyo bw'omuwala wa Sayuni yogerera waggulu bw'omuwala wa Yerusaalemi laba kabaka wajja gy'oli ye mutuukirivu era alina obulokozi muwombeefu era nga yeebagadde endogoyi n'aka Bayibuli bw'eba eyogera ku nsi egereza ku mukyala oba ku muwala. Enjiri eno kave ku lunyiriri olusooka essuula ey'omwenda omugugu gw'ekigambo kya Mukama ku nsi ya Kadulaki ne Damasiko kiba kiwummulo kyagwo kubanga eriiso ly'abantu n'ery'ebika byonna ebya Isirayiri liri eri Mukama era ne Kamasi ekiriraanye nakyo Tuulo ne Sidoni kubanga kyamagezi mangi nnyo ne Tuulo kyezimbira ekigo ekituuma ffeeza ng'enfuufu ne zaabu ennungi ng'ebitoomi eby'omu nguudo. Laba Mukama alikigoba mu byakyo alikuba amaanyi gaakyo ku nnyanja era kiryokebwa omuliro. Asukulooni kiriraba kiritya era ne Gaza nakyo kirirumwa nnyo ne Ekuloni kubanga okusuubira kwakyo kuliswala ne kabaka alibula mu Gaza era ne Asukulooni tekiribamu bantu. Omwana omwebolereze alibeera mu Asudodi era Abafirisuuti ndibaloga amalala era ndiggyamu omusaayi mu kamwa ke n'emizizo gye wakati w'amannyo ge naye anaabanga kitundu ekirisigalawo eri Katonda waffe naye anaabeeranga ng'omukungu mu Yuda ne Ekuloni nga omuyebusi nange naasiisiranga awali ennyumba yange mu maaso g'eggye omuntu alemenga okuyitawo newakubadde okuddayo so tewaabenga mujozi nate aliyita wakati mu bo kuba bw'ova ku lunyiriri olusooka omusajja nnabbi Zakariya yafuna obunnabbi nga Mukama amubuulira ebigenda okujja okutaasa Isirayiri. Ebiseera ebyo nga bagikinyeeko n'agamba ebiro bigenda okujja lwe ngenda okubataasa era ngenda okumalawo Isirayiri ngenda kumalawo Omufirisuuti ne Gaza ajja kubulwa omukulembeze. Nze nabagamba olutalo olwo oluli e Gaza mu lugenda bulungi olwalo ne bakubuuza pulezidenti wa Palestine bulusobola okubanga tomumanyi. Ebayibuli eragula ebiwoobe mu Gaza buli lwe balwana kibeera Gaza. Olwa Dawudi ne Goliyasi lwali Gaza entalo zaabwe zibeera awo n'agamba nja kukuyambako okukuba Abafirisuuti obbamala waawo. Era bali mu kulwanira simanyi mbuno olwandanda lw'e Gaza simanyi Isirayiri yaluwambye simanyi yalututte simanyi wano bino byogerwa nga Palestine y'amaanyi okusinga Isirayiri. N'agamba ebiro bigenda kujja lw'olinoonya omukulembeze waabwe n'abula.
era bwe kirimala nze ngenda kuteega nze nja okuteeganga ku mulyango walema okuddamu okubaawo ayitawo okujja okutuukako gwe Isirayiri. Katonda yennyini nga yakuuma. Waliwo abantu abagamba abantu mbuno bagamba simanyi Katonda wa Isirayiri atukuuma ate nga Isirayiri yerwanirira. Katonda bwakukuuma totuula. Isirayiri ogikuba ebizuka bw'oba onookwasaayo ekizuka kimu olina okuteekamu ssente n'okola ebizuka emitwalo 6. Kati ne bijjula ne muyitamu ebizuka ebi ne biryoka bibatuukako eri munda. Ate bwe bibatuukako ng'omanya bajja. Genda obuuze Iraani. Genda obuuze abagyetoolodde. Katonda yagamba nze ngenda okukuuma ensalo zo. Nze ngenda okukuuma ensalo zo. Tewaliddayo kuddamu ayitawo okukukuba kukujjawaawo okukuwangula. Nze ngenda okukuumawo. Kati amagezi Katonda ge yabawa okukola ebibakuumaawo. Katonda yabaakuuma kubanga akuuma ekibuga akuumira bwerere nga Mukama takuumye. Guno gwali mugugu gwa kigambo nga guli ku mutima gw'omuntu. Waliwo omugugu ogumutuulidde. Kakati kola bw'oti. Anga kaakano ndabye n'amaaso gange. Sanyuka. Bikazeemu kenabika. Yuda ne Ekuloni nga omuyebusi. Nange naasiisiranga wali ennyumba yange mu maaso g'eggye. Omuntu alemenga okuyitawo newakubadde okuddayo. So tewaabenga mujoozi nate aliyita wakati mu bo. Kubanga kaakano ndabye n'amaaso gange. Nga Katonda agamba alabye okubonaabona kwa Isirayiri nga bw'alabye okubonaabona kwa Uganda. Nti ngenda kukuuma nze ngenda okukuuma nga nkulembedde eggye nga nkuumye ensalo awatali kuddamu muntu yenna kuyingirayo ate naawe obutafuluma kuddamu kuwaŋŋanguka kutwalibwa. Kati yino video wulira. Katonda bwe yali agezesa yagezesereza ku muwala. Wulira. Sanyuka nnyo bw'omuwala wa Sayuni, yogerera waggulu bw'omuwala wa Yerusaalemi. Laba kabaka wajja gy'oli ye mutuukirivu era alina obulokozi, muwombeefu era nga yeebagadde endogoyi n'akayana omwana gw'endogoyi. Era Efulayimu ndimujjako eggaali ne Yerusaalemi ndikijjako embalaasi n'omutego ogw'olutalo gulijjibwako. Sanyuka nnyo gwe omuwala wa Sayuni kubanga kabaka wo ajja. Bakuko osanyuke nti kubanga ngenda kubajjako effuga bbi ngenda kujjako bino byali obunnabbi buno Isirayiri yali under siege. Ng'ebibuga byayo byonna byasalwako byatwalibwa bikuumibwa abantu nga balabe babiri mu control be bali mu buyinza. N'agambe agamagali ageetoolodde abasirikale bemulaba babalemesezza okukola bye mwagala okukola. Ngenda bajjawo naye Katonda akyogera kigamba muwala okuteebwa kw'oyo omwana kwagudde bugifera tugamba bannange Lutaaya. Lutaaya mumulabye? Lutaaya. Lwaki Lutaaya yadduka okujja n'essanyu eringi n'okusanyuka n'okuteebwa bali ne basigalayo Katonda bw'aba ata ensi ata mukazi ata muwala. Sanyuka gwe omuwala Lutaaya. Eyo simbo ya gwanga Uganda weewabo mugenda kuzukukira mu breaking news nga abamu bwe mutakakasiza nkugambye omuntu akweraga pastor wama kituufu Lutaaya bamutadde kuba Lutaaya mulabyeko bwe mutu bwe mutajja kukikkiriza nekiri ate oba mulabyeko kituufu ninga mulabyeko ne Lubongo ya oba bikadde nga bikadde byaddi. Sanyuka gwe omuwala wa Sayuni kubanga kye watakabanira owedda kituuka okuta omuwala wa Sayuni okubaguka okuyimba n'okusanyuka neki batansi namba mu linnya ly'omuwala. Awulika nsooke ensimbe wakati tusooke tugendeko wano mu Zakariya essuula ey'okubiri mugiwulire bulungi nayo. Essuula ey'okubiri. Nenyimusa amaaso gange ne ntunuulira era laba omuntu ng'alina omugwa ogugera mu ngalo ze. Nenjogera nti ogenda waggwe. N'aŋŋamba nti okugera Yerusaalemi ndaba obugazi bwakyo bwe buli n'obuwanvu bwakyo bwe buli. Era laba malayika yali ayogera nange n'avaayo ne malayika omulala n'avaayo okumusisinkana. Otegedde nti ensi ey'omwoyo yefuga ensi ey'omubiri. Abayisirayiri okugenda okweteekateeka okuzimba ekibuga kyabwe ekyali kyagwa. Omusajja yamala kulaba kirooto. Nalaba bamalayika nga bakutte omuguwa bapima. Mu kirooto n'abuuza omuguwa ogwo kiki ekyo nti ngenda kupima ekibuga kino. Omuguwa ogw'okuzimba ekibuga kizaawo. Omusajja yasooka kukiraba mu kirooto. N'abuuza omuguwa ogwo gukola ki nti ngenda kupima ekibuga kino ngenda kupima bulungi ndabe kyali kyagwa. Okuzimbibwa kwakyo kuva nabagamba olunaku lumu nali neebase nendaba ekirooto. Awo mu kivulu naba kyekyoto nakakiba omulundi guno gwakomeka. Nendaba nga twebase nendaba nga neevaamu bwenti nga nakasobya sikalaba
nengenda nga ndaba eggulu nengenda bwenti nenga amaaso gali wansi nenda banga Kampala mulaba bwati nga ne mu nyumba mwenvudde nga ndaba nengamba mutima gwange nengamba banaye mama Ebeni mulese madam mulese kuba ebiseera ebyo gundi Ebeni teyaliwo nga simanyi nti ne Ebeni yali nengamba madam mulese bannange nenganga omutima gunnuma nga mulengera ku buliri yeebase nengamba banaye madam mulese nengenda bulungi nnyo nga ngenda bwenti nentuuka nensanga oluguudo nentambula nga kino kyansitudde kivuddewo nentambula bwenti naye nga wali akasirise nga wali ebimuli ebirungi nga ku mabbali waliwo amazzi nga gagenda mpula bwe kati nga wali akawewo akalungi mba ngenda nendaba maama wange nangamba wire nemugamba maama wafa nemugamba maama wafa tojja maama ndeka maama wafa nentambula nengenda mu layini waliwo layini eziwera nengenda mu layini naye nga amaaso gange galengera wansi ng'omutima gwange guli madamu mulese kati nentuuka nga waliwo abasimbye layini nensembera omusajja yali ayambadde esaati ya bbulu ng'atudde bwati ng'omuntu bw'atuula mu ofiisi nga waliwo fayiro z'amanira ziri awo nga n'ezimu ziri wansi nga ziri mu manira pepa kakati nensembera tuba tuli awo nendaba nga bakuba omubbi wansi nga bakuba omuntu mobu kati omusajja n'abuuza nempa eddoboozi ng'eddoboozi nebuuza nti oyo akoze eki kyabadde abba eddoboozi ne ligamba mugende mu mutaase nendaba nayini ng'eza poliisi n'ebyambalo bya poliisi nga zisimbula we tuli naye nga zitaasa oli ne bamutaasa wansi nga ndi mu kirooto kati ne tutambula olw'ebyo mbiraba nga mbulayo abantu nga baana bataano ntuuke ku mmeeza ntuuka ku mmeeza omusajja ambuuza gwe gwani ne mugamba nti nze asiimubire ate gwe kiki ne mugamba bandeese naye mbadde sinaba kutuuka kiseera kijja nambuuza otegedde ota nti tunaba kutuuka kiseera kijja ne mugamba mbadde sinaba kutuuka kiseera kijja nze ne bandeeta nambuuza gwani nti nze asiimubire nanoonya fayiro bwati nanoonya wano nga taziraba nakutama wansi bwati najjayo fayiro nagibikkula bwati nasoma empapula ezaalimu nagamba wamma kituufu obadde tonaba kutuuka ddayo nkubuulira ensi ey'omwoyo bwe yagamba nti ddayo nempawamuka mu kirooto konze kiki wano omuntu afa nengamba wano omuntu ayinza okufiira wano nemuzuukusa nemugamba omanyi mbadde nkulese naye situka tusabe tusaba ndujjukira na bulungi lwali lwa Sande ng'akola ku New Vision nga nze nvuga boda nenkera ku maca nenzijjayo piki yange nemuvuga nemutwala ku New Vision okola nakeranga nemutwala nemunona kubanga zisagala bintu ebyo mba nkomawo nva ku New Vision nenzija nentuuka ku bitaala ebyo byawo ebyo by'Electoral Commission nempeta nenzija nenkwata Yusuf Lule Road wano ku Garden City nenzija kati mba malako Garden City nzija waliwo ka stop over ka yutani akali awo nze nzija byange emmotoka neve wandegeya ngenda ku Garden City nze va ku Garden City nzija mu makati awo nga waliwo ekigundi omuyaye nakola yutani bwati nga nange nzize kati nalingina bwe nti nenwana kati waliwo awo akagundi akadderi ku simanyi ku MTN bikyeyo waggulu nengamba leka mpete bwenti kumbe n'omuyaye aweta bwati nendyoka nemukuba ebyuma nenkuba gundi pavement nenjiyitako nengenda ngweri nenkuba omutwe ku buseminti obuli awo nendaba akaseera kali ke nalaba nga ngenda bwenti nenkalaba bwenti nga ndaba abantu ndaba ebintu nga mbirabira wala nga wali ninga eyeraba wano ngenda okulaba nga nzira abaali waawo ne badduka ne bajja ne banzijako piki nga tisana kwena kujejjako nengenda nga nzira mpola nentereera nenvuga piki yange nengenda eka nenneebaka mbadde mbabuulira nsi ya mwoyo omusajja alaba omuntu akutta omugu wapima kati gwe bw'otandika ennyumba ne weewaana mbu wakola ssente zo era weezimbidde ennyumba waliyo omusajja eyasooka okupima ennyumba eyo oba eneggwa era ennyumba yo bw'eba egaanye okuggwa ddayo ogambe Mukama nti bw'obanganga osima omusingi gamba Mukama njagala kuzimba jangu tusime omusingi guno Mukama omusajja oyo bw'anaasooka okupima ojja kuzimba
tuzeyo mu kigambo. Amugamba nti dduka nako mugambo omuvubuka oyo nti Yerusalemu kiribamu abantu balifika mu bbugwe kubanga abantu bangi n'ebyomubisibo bingi wakati mu kyo. Wano ng'ekibuga Matongo omusajja amaze okupima abuulira ono omusajja ono omuvubuka nti Uganda egenda kuddamu abantu egenda kuddamu emirembe. Wano gaali Matongo ng'ekibuga kyagwa naye obunabbi bugamba wagenda kutereera n'abantu bajja kufikka. Kubanga nze ndiba ku kyo bbugwe oba omuliro enjuyi zonna era ndiba kitiibwa wakati mu kyo bw'ayogera Mukama. Mukale mudduke muve mu nsi ey'obukiiko obwa kkono bw'ayogera Mukama kubanga ng'empewo ennya ez'eggulu bwe ziri bwe mbasaasaanyizza bw'ayogera Mukama. Kale Sayuuni dduka owone bw'atuula n'omuwala wa Babuloni kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti oluvannyuma lw'ekitiibwa antumye eri amawanga ag'abanyaga kubanga Bayibuli egambye dduka gw'atuula n'omuwala wa Babiloni. Twasoma wano obukulembeze bwa Museveni nga Babylonian spirit ye bulimu. Muwala wa Babiloni ye yagenze mu kkomero okujjayo abaana. Omwana Olivia Lutaya n'adduka n'atatuula na muwala wa Babiloni. Olivia Lutaya n'adduka emisinde n'agenda w'alina okubeera. Bayibuli egambye dduka gwa atuula ne muwala wa Babiloni. Full figure muwala wa Babiloni. Olivia Lutaya okusimatuka n'adduka n'adda mu Sayuni. Nga Sayuni erabika ng'etali nzimbe. Mbabuulira Mukama agenda kutununula. Waawo Mukama yatununula dda. Olivia Lutaya okudduka mu mikono gya muwala wa Sayuni. Ya muwala wa Babiloni. N'adduka n'adda Sayuni. Dduka gw'atuula ne muwala wa Babiloni. Totuula na muwala wa Babiloni. Dduka Babylonian spirit yeekolera mu muwala oyo. Full figure. Okusimatuka n'odduka Bayibuli bw'eba ewonya eggwanga ewonya mukyala. Olwaliro omusajja omwangambe n'agamba pastor mu Uganda empyo olinayo entandaalo kunza ate nakola ki wangoba mu kkanisa bwe ngenda mu kkanisa nsumagira ebintu by'omu kkanisa sikyabitegeera. Tuuka mu kkanisa byawandiikibwa sibitegeera kaakati oba wampabya oba wakola ki entandaalo gyetegeke naye katumale kutuuka si kati konze kalisa. Akoma ku munyi eriiso lye kubanga laba gw'atuula n'omuwala wa Babuloni kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti oluvannyuma lw'ekitiibwa antumye eri amawanga ag'abanyaga kubanga abakomako mmwe akoma ku munyi eriiso lye. Mulabanga Museveni atubonyaabonyeza. Wano Isirayiri yali yaggwawo nga bagikuba ku ttaka eri ku ttaka. Naye wulira Bayibuli bw'egamba byonna batuzannyisa batubonyaabonyeza naye tebakimanyidde ddala nti okutubonyaabonya babonyaabonya nteekateeka ya Katonda. Bayibuli akigezesereza nti oba ozannyira ku mmunye ya Katonda yennyini ku mmunye y'eriiso lye. Kiri mu kwagala kwa Katonda okubanga Abaganda oba Abannayuganda nga tebali mu West Africa. Kiri mu kwagala kwa Katonda okubanga tuli awo nga tuli Bannayuganda nga tuli awo. Toyina bw'oyinza kututuusa kututeeka mu kintu kirala simanyi abavandimwe simanyi biki. Muli ku mmunye y'omusajja mugizannyirako mumukwata mu liiso. Omanyi kye bayita okukwata mu liiso? Bayibuli egambye bw'eti agenda kufuumula abantu okuva empewo nnya. Empewo nnya nga zisituka mu sayidi ne sayidi. Kati gwe onoomanya. Mukama asudde obukulembeze bwa Museveni. Wano Bayibuli ebwogerako nga bwakabaka bulweyogera ku bwakabaka byebeeyogerako ebyo obwakabaka obubi. Obukulembeze obubi beeyita abakabi bazannya na mmunye ya Katonda gye bakwatamu. Kati gwe kola bw'oti dduka ove awali muwala wa Babiloni. Sokeziremu olunyiriri luno kubampulira bubulamu. Kubanga owone gw'atasaanyizza bw'ayogera Mukama. Kale Sayuuni dduka owone gw'atuula n'omuwala wa Babuloni kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti oluvannyuma lw'ekitiibwa antumye eri amawanga ag'abanyaga kubanga buno obubaka bugenda eri abo abaatunyaga abalowooza nti baatuwamba. Ababadde balowooza mbu baawamba Olivia Lutaya. Buno obubaka bwabo abalowooza nti baatuwamba. Bino ebigambo bya nnabbi. Akomako mmwe akoma ku munyi y'eriiso lye kubanga laba ndibakunkumulirako omukono gwange ne baba mwandu gw'abaddu baabwe. Katonda agenda kugolola omukono gwe eri abasajja abo. Bayibuli egambye
ebyabwe birifuuka emyandu oba omwandu ogumanyi omwandu mu Luganda olwewaffe Mawokota by'ebyobugagga oba amaka oba famire semaka byaleseewo n'afa era abisigalamu kyava ayitibwa nna mwandu. Omwandu oba emyandu by'ebyobugagga bya nannyinimu byaleseewo beerabanga ab'amaanyi naye ebyabwe bigenda kufuuka emyandu kuzanyira ku Olivia Lutaaya. Okuwona kwa Olivia Lutaaya spiritual symbol eya Uganda okusimatuka okufa, okusimatuka okuwambibwa, okusimatuka okubonyaabonyezebwa, okusimatuka byonna kati ababadde batubonyaabonya ebyammwe bigenda kufuuka emyandu. Ffe wano Katonda yatugaana okusoma ebitalina makulu. Atuwa ebyawandiikibwa, Mukama atuwa message nga ya leero. Kubanga Bayibuli ndabirwamu. Endabirwamu tekulaga kyogenda kubeera nkya. Ekulaga kya lwaleero. Anti babadde batufuula bannamwandu ng'ezaffe z'abannamwandu. Bayibuli egambye nabo ebyabwe bigenda kufuuka emyandu. Nammwe munaamanyanga Mukama w'eggye ye yantuma. Yimba sanyuka gwe omuwala wa Sayuni kubanga laba njija nange naabeeranga wakati mu ggwe bwayo. Bayibuli ekizzeemu ku muwala. Sanyuka baguka osanyuke kubanga nze kennyini nze ngenda okujja naye mmwe aba mwandu gw'abaddu baabwe. Nammwe munaamanyanga Mukama w'eggye ye yantuma. Kati waliyo abantu ababuusabuusa oba oli awo nga bagamba nti Kyagulanyi yeetuma. Waliwo abalowooza nti Kyagulanyi yeetuma era waliwo n'abalowooza nti basobola omumuggyawo. Waliwo abalowooza nti bamusobola. Waliwo abalowooza nti twetuma ebintu bye tukola. Mugenda kakasa nti Mukama ye yatutuma. Mugenda kakasa nti waliwo ekyabaguka. Waliwo ekyatuyingiramu nga Katonda ye yatutuma. Kyova olaba tetutya ddenja. Waliwo yatulimba mbu tatya ddenja. Bamubuuza kiki gundi wanika kyate gundi omukono ng'olina looya mbadde ensaaga. Ne bakwata Besigye omusajja omuzira ne tutulabayo Kafuli Besigye. Ndabye KFDC naye bannabyabufuzi ba Museveni mbu bagenza simanyi ku Kenya Embassy nga beeyimbya otuyimba. Mutegedde naye byonna bye bapanga ku His Excellency Kyagulanyi si kumukwata. Bamutye kwatakwatwako. Bayibuli egambye mugenda kukkiriza nti Katonda ye yatutuma. Mugenda kukkiriza nti Mukama yennyini yali mu lutalo luno. Gwe omuwala Olivia Lutaaya wulira. Yimba sanyuka gwe omuwala wa Sayuni kubanga laba njija nange naabeeranga wakati mu ggwe bw'ayogera Mukama. Ku lunaku olwo amawanga mangi agali egatta ne Mukama ne gafuuka bantu bange nange naabeeranga wakati mu ggwe naawe onootegeeranga nga Mukama w'eggye yantuma gy'oli. Era Mukama alisikira Yuda okuba omugabo gwe mu nsi entukuvu era alyeroboza nate Yerusaalemi. Musirike abalina omubiri mwenna mu maaso ga Mukama kubanga azuukuse mu kifo kye ekitukuvu mwabeera. Okusituka kw'omulembe gwaffe Katonda yamala kusituka mu kifo kye kiri ekitukuvu n'agenda mu kifo ekirwana. Katonda okusiruwaza Museveni okubeera bw'ati azunga yenna simanyi namulabyeko ayambadde ga bulletproof gali eno simanyi tubamukube essasi kyokka aleseewo ekyenyi ng'atajjukira nti Goliath bamukuba kyenyi yenna atambula alinga agenda gy'atamanyi yenna Katonda Bayibuli Katonda wolabira Katonda nga asitusokola Bayibuli egamba bweti asiruwaza abagezigezi n'ageziwaza abasirusiru. Kati okiwulira otya nga Ssaanya yategerera gavumenti ya Museveni era Museveni ali mu kulabisa. Naye nze mbuuza kati ani alabisa ku bonna? Ssaanya yalabisa Museveni oba Museveni yalabisa Ssaanya? Ssaanya yalabisa ab'enkyukakyuka oba ab'enkyukakyuka be balabisa Ssaanya? Gundi gw'obiraba otya?
gwobirabo otya kati Katonda bw'aba asitula omulembe yagamba agezi wazaabali abasiru n'asiruwaza abali abagezi era ogenda kulaba ba propagandist bonna nga bagamba bulijjo tubagamba kukyagulanye mumulabi sibisa abaana b'abandi ani Balamu yagambye mbuno mbu yalaba Kyagulanyi ng'ayambadde olugoye nga lulinga olwa mutabani wa Trump mbwezo ze sente ze yajja mu baana be basibye yabagamba mubate business egwe lwaki mwasigala mu bakotte kasitola banga abagezi basirwadde nga abali abasiru bagezi wadde Bible egambye bweti Katonda aba asituse mu kifo kye kiri ekitukuvu n'ayingira mu kifo ekirwana Katonda wakolera obutukuvu si wakolera okulwana Bible yekyogedde nyimusenze kennyini nyimusa okuva mu kifo kyange ekitukuvu n'agenda wali ku bato kyova olabe yali ow'amaanyi ng'ensi emutya yakutemba zinatema ettooke naye His Excellency Kyagulanyi lwaki totuyunjiza ku ttooke kubanga abantu bagenda kusiba mu nnimiro nga batema amatooke ekintu Museveni kye yakoze kintu kyabulabe nnyo lwaki totulaga sekendi zitema ettooke genda oyunjeyo ettooke omusajja n'amala olunaku lulamba ku kigoga atema alina embazi alina ejambi alina akambe alina najjolo talina kye yabadde talina His Excellency taata lwaki totuyamba n'olagirira abantu be bayunja amatooke His Excellency wali badde otuyamba kubanza abantu tebambala ne bwembagamba ne bwenagenda nteme ettooke yo wano wenda disangawa kuba nali badde ente yeyo challenge nga sinabagiraba banange mulagirira abantu nga be bayunja amatooke omukyala agenda mu lusuku kati n'omulinda nga tomulaba bijja kuvamu ebintu ebirala kubanga yalabye Museveni ettooke simanya atema wali kumbe yayitiddeyo yagenza ali mu bye nagamba nedda president yatema bwate ettooke naddala abe n'areba President waffe Kyagulanyi Ssentamu jangu otulagirire bwe bayunja amatooke otherwise okutta obudde mu Uganda lifuuse kati kifuuse enkola omuntu sola kuyunjiza ttooke sawa mukaaga nga muli awo eneri yabakube bwe ettooke bye lyagudde wansi nakuwuliridde engalo kwegamba mwenna mwabadde ku bunkenke mmwe baminisita mmwe muvuma Museveni kwegamba ettooke bwe lyagudde ku ttaka ne mukuba engalo bannange Museveni olabye ne cabinet tebalina kye bakola enguudo zijjuddemu ebinnya wabula bwe watemye ettooke ne bakuba engalo bakuvuma bakuwana bakuyambako oba bakwokesa awo ki ekyabakubizza engalo kwegamba babadde ku bunkenke bannange teri mulema ate ne Museveni amanyi okugoba banne oba bagoberako shut up you naye omusajja yajja namuyamba ku ttooke teyamugoba ettooke nga liremedde ku mugogo kasongo ye mubali nange kasongo mbona wiwo songa libala ye ina wana kantu kinjagala bala banaye rakakuka kasongo mbona kasongo mubali nange kasongo mbona wiwo amugobi omulale toka labo kutto obudde labo okutta obudde labo okuyisa tayini kajjira vidiyo ennemye okukola tuli mu nnaanansi laba waliwo akantu kenjagala okubalaga ngende nsabe laba alinga ekiyenje laba omusaati naye bannaye Mukama Katonda wange mmwe Museveni olimba ne bonayambala bulletproof kasite nnyindo bajja kukuba essasi mu nnyindo olimba bajja kukuba eriiso olimba laba ebisaati laba ebipale laba ebisaati laba olabye ayusefu mbuuza mu bannayuganda photographic interpretation yetegeeza ki mwe mudde mu muzannyo laba ebigato
laba president we NRM naye mukama we bale kumponya NRM ndi kuwachinze mukama naye mukama we bale naye mukama ndi kukolera laba labe bisati omulabi laba nebwono terezo omutwe obekikofera kiri bulletproof awa wali akawangawo akakenyira laba bwako kabi bulletproof omulabi njagala mumulabe ekiri e Uganda Uganda teri safe laba tumula awo mu lubuto laba musati laba ndibota yesati mmwe mudde mu muzannyo abaganda bagamba bwe bati abe waffe mawokota abe wamwesimanyi kike bagamba abaganda be mawokota bagamba bwe bati engero zino wamanga oluli kumbwa lwe luli ne ku muyizi bw'osanga ebwanga erina olukukunga yetakula eri ku kitegira totawana kubuuza nannyiniyo omuyizi naye kasitaasi tukamunga naye yetakula oluli kumbwa lwe luli ne ku muyizi Uganda tugifundemu kwegamba bwe bakukuba tebakutta Museveni ani akunoonya okukuba Uganda olyoka oyambala bulletproof bina ani akunoonya gwe command of all armed forces oluli kumbwa lwe luli ne ku muyizi agamyuka omutezi gegamyuka n'akasolo mutabani we takyatambula alireya nnyo ate abeera bulletproof ne bw'abeera mu office ne bw'abeera mu state house ne bw'abeera wonna ne bw'aba waka abeera bulletproof we mugende musome Samwiri ekisoka essula y'e17 byonna Goliath yabyambala Dawudi lwe yajja ejjinja liina we lyayita mukama abawo omukisa nga bwe mwalabye oyo omwana Sayuni oyo omwana wa Sayuni ke yasimatuse muteeke waaga webale Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo ekitibwa n'ekyo tubikuddiza mukama webale olw'ekigambo ekiramu ky'otuwadde mukama webale okusimatula Uganda mukama webale nnyo ffe tugenda kutambula naawe mu mwoyo ne mu mubiri nga tutambula naawe mukama kola okwagala ku ayi Katonda waliwo abatuzannyiddeko nga tebamanyi nti bazannyidde ku munye ya liiso lyo mukama babadde tebalowooza nti oyinza okusituka mu kifo kyo kiri ekiri awatukuvu n'oyingira ku battle line Bayibuli egambye nti ojja wennyini n'okuuma ensalo n'ojja n'okuuma obutaddamu kuba awaatuzannyirako ate naffe obutaddamu kubungeeta kusaasaana ng'ensi yaffe etulemye Bayibuli egambye Gaza ojja gifuula amatongo banoonye omukulembeze w'Abafirisuuti abule Gasumba yagamba ava Palestine ani akijjukira webale mukama sinkana batabani bone bawalabo ganya mukama ebigambo by'obonnabbi bino mukama tubirabeko Bayibuli egamba mu kitabo kya Zakariya essula y'omwenda olunyiriro lwa 9 nti gwe omuwala wa Sayuni kabaka wo yajja ali ku ndogoyi n'omwana gwayo bw'ogenda mu Matayo essula 21 olunyiriro lwa 6 Bayibuli egamba bweti yabali mu Yerusalemu baalabako Yesu ngazze ku ndogoyi n'omwana gwayo luli bwali bunnabbi wano ne bakirabako nga kituukirira mugenda kukiraba nga kituukirira nga gwe mwagala obbakulembera ngazze ng'ayingiddewo mujja kukirabako ate mukiryeko mu linnya lya Yesu sisinkana ab'emitima egimenyese sisinkana abalemereddwa sisinkana abatalina mwasirizi sisinkana abatali kayamba sisinkana mukama abasiranidde mu nsi ezitali zaabwe sisinkana abali ne mu nsi waabwe mu Uganda mukama nga tebalina na kyakulya balwadde bali mu malwaliro n'amalwaliro tegalina madagala n'abasawo tebamanyi kiddako mukama okimanyi e Uganda abalwadde bali mu kutuuza meeting mbu abajjanjabi n'abalwadde bagende bakuba abasawo mbu kubanga abasawo batta abalwadde wabula mukama bw'otajja Uganda kututaasa live ku live abasawo nabo batandise okufuna live banaye mulekerawo okutuwayiriza banaye temutuwayiriza ffe tetutta bantu n'abantu ne baddamu nedda nze mwanzita simanyi nze mukama mu Uganda gwe weteyeetaagisa kuba abasawo bagenda kuba abalwadde bakuba abasawo tugenda sanga omulwadde ng'avudde ku ccupa ng'atadde omusawo ku ccupa omulwadde ajja teeka omusawo ku ccupa
agimubulizeemu amugambe nedda nawe leka nedda mukama bw'otajja kutaasa Uganda nga bw'oyogedde mukama va wali mu kifo kyo kiri ekitukuvu oyingire ku battle line wano mukama kubanga abasajja bazanyidde ku munye y'eriiso lyo mulinnya lya Yesu omwana Katonda Isabella buli omu mukama musisinkane nga bwakwetaaga ekitiibwa n'ettendo tujja kwongera obikudiza ennaku zonna ez'obulamu bwaffe mulinnya lya Yesu amiina ali yogamba nti ali mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa olwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okussa kimu ku Mwoyo Omutukuvu tusaba beera naffe ffenna n'eri abooluganda bonna lemu okutuvaako emirembe ekitaggwaawo amiina mukama abawe omukisa temwerabira ku lwokusatu Sanya agenda kutwala ab'ebyokwerinda Nakasongola abatwale Nakirebe abatwale n'Ekalangala bwe banaakyusaamu ekifo era gundi ejja kusigala nga yeeyo yeemu naye balina bye baagala okukola okulaba nga mbuba disqualifyinga his excellency okumubaaninga okumujja mu byobufuzi Museveni nabagamba mukwate Kyagulanyi ng'obudde bukyali ne mugaana kati naffe ab'NRM tulina okutandika kuwolereza NRM omusajja bw'abanga yafuga electoral commission asobola okubba obululu miliyoni 2 byabaka amataka watwako kuba Kyagulanyi yamuteekawo era amulemezaawo Kyagulanyi era baddemu batubbe wamma mwena nsigadde ndi muweereza wammwe SPS Muwire Bible and Politics I sign out.